Madam Research, it's time for implementing. Temube mukwata mukazi wa kalulu abantu bakakase. Ekyo kibuuzo kya chairman. Akalulu kagenda kubeera kamazima. Balesenze babasire muyimbi naye ndi mu music industry n'experience njiriddemu siina record imbi mukiwate muwulira mpostore n'enkwata koti nga linkola kiri oba kiri so akalulu kamazima. Tuli mu kutegeka register tulabe nti tekuli omuntu atalina kubaako ate omuntu atalina kulonda era nga talonda. Sobola okulaba nga kyabalina okulonda be balonda. Tawatali kusoowagana tewaba kutereeza. Bw'omwama nti muli bwe muti straight then kibeera bunomu. Ati mu kusoowagana okwo kati mumuyita ne mutereeza. So nfunye experience nti manyiwaawo okukwata kuba nkoze ka research for the 2 years. Ate kirala mu bbanga eryange lyembeereddemu wooma yokka yo association ey'abayimbi eri all over the country tutuuka paka Karamoja buli nsonda tugikondamu awo wooma tawo kyesigaliza ffe tulina clusters all over the country era akalulu kagenda kubeera gwanga lyonna kitegeeza sitidde amagye nina the ground. Engeri okulonda gye kuli kwa online osuubira abalonzi bo banaabisobola bino ebyokulonda kuba abasinga obawagizi bo ba myaka giri. Era nze ttiimu eyange yakoze egenda kuwandiikira chairman ebbaluwa okutuukako essaawa yonna. Tusaba muteekewo engeri gye muyinza okusomesaamu abalonzi bategeere okulonda. Then nekira kye twabasaba tusaba abantu abasobola okutuuka ku national theatre mu kitebe ekikulu balonde live. Nange ni musanyufu nnyo okuba nga nkomyewo okukima foomu ya ewooma. Tutta obuvunaanyizibwa weeweeyo olembera ekitongole kyakuma. Era abantu babadde boogera ebigambo bingi onaakomawo tookomewo. Olunaku olwaleero nsazeewo n'enkomawo nzija enkime forms. Lejjagala. Wangi? Okimye foomu oyagala kifo kyaki? Nzize kubwa youth representer. Jukira ekyatuliisa ensiko luli nga tetwakira oluzungu tuleme kutudisaamu ino gendeko ekyo kyenyini ekyabavubuka kyekindeese ekyatukubisa luli ensiko n'otulaba ku ministry of agenda n'otulaba wano leero tukoze binowa ekyatugenza eggulu nti ffe nga bapraising star tetwalina ddoboozi kakiiko kati bo nga bo bapraising star ne bagamba genda ofuddeyo omunene yenna bw'okola ki gonyenya kati mukujja nze mwe natuula era balaba story ya ministry of agenda Madam Phina yatwala reply Ministry of what? Agenda eyo yennyini temugimanyi kyogala temugimanyi ennyimba nyina n'alubamu eziwera ebbiri nyinamu collaboration n'omutoka piripiti mazina ga barru tuzina ga barru abarramu temujja kati waliwo abakyala ke baagala ennyaka abakyala bagamba naye garama rabayo garama nze nyina ensonyi lwenkabya banemeddeko maginento katero lyagamba yagatta waya wabazondo zezizoni showtime okyayagala endala nga mpulira Dax Katera ayimba Lugaratino kyogamba kafero waba ayimba gundi mafias walukagata ayimbe kadongo kamu basudde we yayimba kadongo kamu n'ogamba nti nno Vincent Sega watamuyimbe. By names of Junju Ismaili aka Jajagalaba or Majirita. Today I have come for my nomination forms for the post of the youth representative. Ekikulu oluzungu lwanvu nnyo naye nga kyekyo. Abaana bagenda okujja boogera oluzungu. Ogenda bakwasaganya otya nga totulaze nti lukalubiriza. Anagamba oluzungu lunkalubiriza. Tesi olaba manifesto yange nyina olunaku lwengendo bayita mbawe manifesto yange. Kati olwayo mbadde siri prepared for the manifesto oba bagamba ebintu ebyoluzungu. Ekisinza okundeeta olwaleero kujjayo forms abanyankola esobola okubalamusa erizooba naija okujjayo forms. So Cindy, webale nnyo okujja twesiime nnyo okulaba nti osazeewo wa second chance okubeewo weesimbewo era otuwe obukulembeze obwobadde otuwa emirimu ndowooza abalonzi bagirayo bamemba baffe katusuubire nti banaddamu ne basiima ne bakwebaza bakomyewo webale nnyo okunona fom tukakasizza nti weewandisizza katulinde okikomyewo.
mwebale nnyo okumpanga kisaka okuddamu era nesimba okubanga oli seesimba already I just and I picked up from Waiki where I yes, so it's my first time actually officially okwesimbawo you know singa bampaka kiso okumaliza ebyo binali ntandise ekyensinga okwetaaga. Thank you. Wesimbyeko bwaki? Nesimbyeko okumaliza kinatandika okukola kuba ffenna tetubadde profession tubadde tuyiga on the job, so right now ku magezi genfunye ku time gino emyaka 2 ndowooza gagenda kunsobozesa okutula mu ntebe kole kyenetaaga okukola as a president of UMA even tewabanga bampadde akakisaawe. Ne DJ Michael yagambye abakulembeze ababaddewo mwandirekeddeko abayimbi abaana besimbawo okwo. Ekyo sikimanyiiko. I don't know, sina kyenkimanyiiko ekyo. Naye ng'endowooza ye togiwa kitiibwa. Eki? Endowooza ya Michael. Buli omu alina endowooza ye. Everybody has their own opinion. Wabanga ye, you know, it's his. Naye nze from my side, ebintu bibadde birunninga si bwe kiri. Wasooka n'olabika nga atajja kwesimbawo naye kyayika ekimmotoka kino kyekyagukumudde. Nedda nali just sagala babulya because naye neetaaga obudde no consultingako, you know, okubuuzaako ku bantu aba artist eyo kubanga by the time otuukira okwesimbawo olina okusooka okupima mu mood, you know, what the artists feel about you. So nagenda nembuuzaako ne consultinga and the mood yali nnungi nenga manyi let me pick up the phone story. So it's not like nali sagala I just needed some time okwebuuzaako ku bantu abamu. Abantu abakwesimbyeko nga Saha obuwawo message ki? Bajje sirina kyentidde ffenna twagala kuzimba industry, so omuntu wabanga you know alina idea esingako eyange nja kuba even more happy. Ebyeddala tukiki? Yeah, most, you know, if somebody else takes over nga alina the right motive nti ayagaliza industry ayagala kukola nze nja sanyuka nti waliwo omukulembeze atudde ate nga alikebeo. Biki ebyo byoyagala okumaliriza specifically? Tutandisewo conversations nga copyright, tutandisewo conversations nga ministry for culture, for the creative sector. Kati zezo meetings embaddemu nga zakatandika. So ebintu bwe bityo n'ebirala ndakubanga nyongerayo mpaka wekituuka wekirina okubeera. Njagala kulwanirira ekyo. Kuno UMA mugenda gijja mu byobufuzi? UMA tebangako mu byobufuzi. Ebyo ebintu biri personal. Omuntu maybe as maybe Cindy oba ne Phina oba Cindy ne King Michael maybe, but not UMA. UMA ngayo temuli bintu byobufuzi. Muba temuva ggulu? Lwaki buli akomyewo ng'abadde mu bukulembeze obubaddeko lwaki akomyewo n'obugambo obutiisatiisa tulabye omukyala Phina yeetumye da bridge naawe olaga olirwedde eriyo yajja okukunyanga. Tulina kyetutiisa nze ndowooza kyengamba we have more confidence, tulina obuvumu kuba tukibaddemu tukikozeeko, so I think that is the confidence etiisa abantu naye nga tetulitiisatiisa nedda si bwe kiri. Webona bakubye akawulo oli wiringi okulungamya oyo anaaba azze mu ntebe? Yes, definitely. Ajja kwetaaga nnyo mulungamya, ajja kwetaaga sessions ezimu nange wano mu office. Bwaba, you know, if anybody singa tufuna president omulala ndi willing omuwa as much time as possible y'okuyiga nze byenjize so that yeyongereyo bulungi.